Nga enkera koze live ate nga imukuwana abo benyini abamulaze kontino ali useless. Piti edere stab. Ngugabi jonzi na kuchuma jambangu sinikabili. Isima ebintu babitutte. Nakwenuma. Tukaaba. Na musuzawa. Bana. Wabadde nayoko, wali nayo kulokutana. Kulokutana. Lero simande. Lero lakwe. Lumande. Twabadde nayo olwokutaano n'atatunyumiza bizibu byayitamu. Isima oyo abonyebonye nnyo yava ku Bwakadaama nadda e Uganda emmotoka bagitutte abadde ali mu apartment yeeraga Isima muntu wange abadde asula mu apartment bambi naye bamufulumiza n'emmotoka ne bagiteeka URA embanja omusulo kakati ebanja n'ennyumba mwasula gye bamufulumizaamu simanyi tasobola kasuka boxa ya Uchuli mulimba nedda kati nga gwe mukwano gwe kino ekintu wabadde okisuubira mbadde sikisuubira era nkubidde omuwale waka tumupangire ekisenge Isima tasasula kukubo nga wenda lwaki batutte nga Isima abadde mugagga kinaawe mugagga ki Isima alina bizinesi gyakola ayina yalangi afuna zezino ziriwa gundi banzibyeko ettaka nkolerako eno sitole nvumire ono zezo sente nagamba olina $2 olina $2 bweziki zezo gwe omulimu gwa Isima gwawangalire abambi tusasire Isima muntu waffe ye pulezidenti w'ababulooga ate na mukwano gwange leka tumusabire bambi babitutte mulabye alaaja n'akaaba abavuma bulijjo oba kabadi ki oli abadde alaaja n'ekyobugagga kyabadde nakyo mmotoka nalyoka buya naddende bannange Isima tofaala ajja kuvuga muyanga ogenda mukola otya nonda musuuza nkubidde omuwala ategeke kaddeeka nina buddeeka tajja ssulamu mukadde ajja busulamu lwaki tabusulamu mukadde kuki musajja watu si atalina mwana bannange zimusanza nti nakati yazaala abaana b'ekampala gwe weesiimye kati oyo mwangu wakusuza nti talina kirungi taliiko metroni perekera tazaala nti alina omanya amateeka g'ennyumba mwagenda osuula saawa 2 aba alina obanga ayingidde ayingira saawa emu nga nkoko bw'asukka wanoonye ew'okusula banna Isima ebintu babitutte katumusabire bambi naye saawa zengenda omuwa bw'asukkawo asule gy'abeera kale أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ng'okubye nnyo akakooti ke bayita batya kano ke bayita akakooti ke London buli babwambala London babuyita bupushe babwambala London ku sino sigwa atayagala bannaku bannange babatako baatama okusingira ddala sebo wabadde ndi mu kujja ekisajja kya Hadia ne kinkubira PB anti alaba ndi mu kamotoka k'abakazi abula mbadde njagala mukulu bulanzi saagala basajja ba Toyota wadde envuga nga lwaki omukulu buli aze bwe manjaga omusajja njagala musajja wa Benz bannange saagala wa Toyota munnange kakooti ako tugenda kawa Vanessa owa Bruno ke tekagenda kituga kirina mabere wawuli wanje kibadde kyetaagisa ekyo eri nkula ye kyonna kyakulanga emimonde naye kubuulire tukoyolwanirira abakazi Bruno ke mbadde njagala munoonya kino ekikazi kirayika kyamurepinga n'omurepinga wamuwulidde mbu akatambi mbu n'amusanga mu kinaabiro simala n'amugamba nti Vanessa kirerya kyamanda omanya amanda ekirerya twavaayo tukiyiriddewo omubiri anti tulwanye munnaffe tulwanye bwe tutategeera nkikubidde tugenda mu jenda ndireba Bruno kakiguleko kesi ya rep kirayika kyamurepinga ekyo ekikazi n'agamba lekera owolereza abanaku kolekera owolereza ebikazi era bwe bisingo maazi simaya gundi yazala mutemunkubira masimu nze siri kitongole ky'abaana ng'oli mukambwe nisenye Vanessa bye yakoze kiki yakoze awe ekyamaanyi ne bamugamba tozipositinga n'adduka emisinde mbu Bruno ke taata w'omwana n'atakikola ekyo kyandibaddeawo kale nga Bruno ke namulabe bambi ali mu bulumi ekyo kyandibaddeawo ne tugamba kale katukireke nagenza okiwulira kirina live gye kiriko ku TikTok nga kinyumya sexy mbu yali wa dakiika 2 yagamba atya yagambye mbusimanya natuuka ng'ali mu bokisa mbusimanya yasimatu havinga mbu omusana nga gwa kasawa 8
ne twavinga sex eddakiika 2 munali njagala mutuulako n'amala n'agenda n'anaaba n'envaayo yali agenze kunaaba akulageko omusajja omuganda kyekirwaki wadduka Baji manager. Yari ageze kola. Lwaki making a Bruno gundi mu public ogamba nti tamala. Mbu atete yamusibula na musibu. Mwati bwe yagendo naba. Kyandibaddewo ddakiika n'amala okunaba n'amulagako omusajja kigundu yani. Tisa. Abasajja b'enkima nga amaanyi mmye. Era buli kisi mukyala fena abali bawolereza abawala bonna bakyala bani abo bonna bafifida queen. Twandivudde ne tufukamira ne twetondera Bruno. Fifida queen takyamuwolereza. Yakivuddemu anti yamaze anti bye kyayogedde nga tasobola butakivaamu naawe. Noba kana akatambi yabadde akola kaaki. Ekikazi kisiru. Nono yamuleese Ricky. Lwaki yamuleese? Omukazi nze sinenya yamuleese lwaki. Gwe bw'oba omukazi ategeera osobola onyumya ebyo. Mukazi ategeera tasobola nyumyamu. Omuntu gwe tumanyi atategeera Grace Kane tasobola byogera. Naye n'avaayo n'anyumya ebyo mbusimaya nali ngenda mutuulako n'amala n'agenda n'anaaba yandisigaddeyo bwe yandivudde mu kunaaba eyo rawundi gye yanditunyumiriza lwaki amaking omusajja olookinga mu public nti tamalaako amaanyi ge gali mu kunaaba nedda abasajja baneeno rawundi esooka aba n'amaddu mangi mpulira amala mangu kati bw'aba yagenda okunaaba akomewa mulago omusajja omuganda yaliwa ne kidduka ahe ne kivaayo nsanya nengende bamuganda wange ne mugamba Bruno ke yanamuwaddeko omukazi atyoboola Bruno ke tamanya nti n'omwana we agenda kula agenda sanga maama kikakyo ate Bruno ke yagambe naye mbadde nsaba Bruno ko oyo omukazi amukuwemu amukube empi kimala yakijjeko omwana we amujjeko omwana we agenda muyigiriza emize emibi anti yagambye tayagala kusaza maama abaana aba yatagenda kwogera bigambo bibi maama ye yeeswaza ani yamwogeredde bino yabyogedde buli YouTube amuyita buli wamu media buli ebintu bineno biraba bigenda tuuka bigweko bigenda mulekawa aswaziza taata w'omwana we Bruno koyo gwali mu kumanyira gwavuma mu bantu yagenda ow'omwana ez'okulya yagenda osasulira omwana fees asooke baba yagala okufuuka famous asooka alowoozeeko ku ebyo yagamba amutse mu kibiina kiwulire Bruno ke n'agambye waffe tuli bakyafu omusajja yagambye omwana bamugamba alina bacteria infection eva kuki omuntu yena ebagamba bacteria infection buba bukyafu yakoze atoola ssente nti bannange muyonje wako omwana ekimulwaza kino eno alina buzibu ki kale ekikazi ekyo Vanessa kyetaaga na kusiba omwana yajjeyo ekintu mbalaba pika obunyama naye wakawambwe eddakiika 2 ngali ku munamba taata w'omwana we gwali mu kutyoboola bwatyo kale Bruno ke ekisaati kye kimutuusizza ku kino alina nnyo ekisa oyo omusajja ayina ekisa mu bayimbi be nalabye abalina ekisa Bruno ke mwali kati obeera n'ekisa n'obeera omuntu bulamu ate bw'ateeberera bino ebikazi bigenda mukozesa bukozesa akikwata akisibe reepu kyamukwata ate yagamba yali agenda namuwa ssente yamuwa ssente ono n'amugamba amukolera omudaala gw'embizzi oba kikolera omudaala mbu yabyogedde simbu kambuuze Bruno ke yali agenda mukolera omudaala gw'embizzi yandikikoledde kubanga nakyo kiringa kyejje kyali kitunda teyanditemeddemu amabeere ati aba ali bw'ati nga ku kiti kyali oba kyali yabadde obulenga buna ale ekikazi ekiringa naye kino Vanessa kimulekawa we kimulese takya kuba kati ndaba aswazi nagundi takyalina kitiibwa Bruno ke kuba ye tebamumanyi bakazi nga mwe basene baserebu banange nedda nalabye gundi ng'agamba atwala lwitaka gwa mu mateeka Bruno amutwala oba amutwala akoze eki tasobola kukwata DNA ne bagipositinga ekyo nga kivuddewo be basodiyo ono omukazi lwabwe bagambye bagenda muzzaayo ku ssomero oyo n'ogwo omubiri gwakyasoma then ebe bagijjewa dokita ati ekikazi kye kyabibawadde kati balina buzibu kyaki Bruno kalimba bali abalyandi balumbi abaleke kuba tewaliwo keesi naye keezi yeetonda yamanya naye ono omukazi gwe balina onenya kubaze bompa ekintu n'ekipositinga kitegeeza maama w'omwana awo tewaliwo keesi just Bruno ke kyalina okukola akwate omwana wa mujje kuguna omusege n'omukazi musege nnyo mwana we siye mulenzi namulabye ng'awuuta simanya mbufunye n'amaanyi awanya olujuyisi okumanya kirabika nakyo kyali tekikakasa nti omwana si wuwe ate Bruno ke nze mbadde muwa amagezi ayongeremu ekikazi kiyaye nnyo yandikoze DNA ey'okubiri ng'afaaki bawaddeko omusawo afa bawaddeko omusawo n'akodinga DNA tekisoboka towakana oyo omukazi namulabe muyaye mukyuma kyavu tekisobola anti kyavu kitya kimuwaako bana Grace Kane omwana waani omwana wa kedidi
ate ng'agamba mbu ani ono Prince Oma tawa buyambi. Prince Oma yagaana omwana from the start okumanya hablas ebintu bya Breskani birimu aganaga kitya twasemba okumanya Breskani yagenda okukola DNA ne Prince Oma tetwamanya byava mu DNA okuva tezafuluma olaba kazafuluma Breskani n'asirikira ebyama bye okuva olwo Breskani taddamu kwogera bintu ku Prince Oma yazzeemu kuva bananga batuzaalamu abaana mulabirira abaana abasajja baneno balaba mwezi iye omusajja gw'onaazaalamu omwana omulaba mulimu omusajja ng'omulaba talina buvunaanyizibwa ate ne night stand tebagizaalamu mwana abakazi nammwe mubeereemu olubuto balugiramu emitwalo 2 okuzaala kukositiira kinene nnyo okusinga okulugjamu so zino ziwa night stand olubuto bwe lubanga luze mbadde nkusaba obuteeswaza nnyo genda ojjemu olubuto manyi mugenda kujja munjasamira muleekaana kati Breskani kyalimu singa yajjamu olubuto singa tuli kuki singa tukyali ku bino kiyo kyaye yafa wadde yali tisinnamu yogedde kyaki wadde yali sinnamu yafa unalabye ebifaananyi bagamba omwana afaanana Kididi twalabye ffe nga basenga abamidiya twalabye amatu ga Kididi njagala akafaananyi njakakuwa camping kale nkateekereyo wano abantu bwolaba Kididi wano n'oteekawo omwana ogamba nange omusika wa Kididi Musoga nange simanyi lwaki agamba Queen of Busoga princess we Busoga simanyi kalabika kasuga ka Kididi bulijjo manyi katuusi nobade Grace Kadi yete kafaanira bulijjo manyi katuusi kazi n'amazina banaye kali kazi nebabula Grace Kadi omwana wa Kididi ye Grace Kadi buli kaseera abamu yakubira eno hiti njagala mukazi gwenzina n'agamba kangende batwale nze bannange wamulabye tava mu bizibu yali wano ng'omukyala agamba ki omukyala yali amubanja byaggwa yamuwa ate yazijjawo Breskani akeesa lukyanga yamutamiivu enkoko watuukiranga nkatamidde bulungi asobagamba mugisale tugirye saawa yonna enkoko ebamukutya mukama wayo wakomerawo ng'atamidde nnyo nga bagisala bagirya enkyakuona ng'agamba enkoko yange yalazeewa gudi Prince Oma ye nga tavayo kwogera byakumwana omwana oyo ayinza oba siwa Prince Oma lwaki yamulemerako akyamulemerako yamulemerako mabega bino bakazi bye tubaka n'abasajja okumu abamu nga bafaanaga n'owakoone n'enkya n'owakooli kati olubuto bwe lujja obeera awo kambeere wano kaŋŋamba ono kaŋŋamba ono amagulu gaba ganagamanagi kati akkiriza naga ewange ng'amumusiba naye Prince Oma takyali mu pikica omwana ono yandibanga wa Kididi n'abakyala twebeereremu bano ba one night stand tebabazaalira nomugira muwako buwino ki kumpeke bano baserebu tebalina ssente kati Breskani badde azadde mu Prince Oma munaku talina Prince Oma ng'alina ssente taata we alina ssente abo bonna bakati bazirya ssente za taata za family anti era zibazize kati baba yazaala mu Kididi akeesa lusha ekyobugagga kyalina bintu bye byamumpale nti asobola ofuna shuga mami n'amukozesa kibadde kyetagisa ekyo emboozi z'abasiru manager siba bulungi kuba ati embeera eno gye tulimu si yamuza abaana abalabye abagundi bageto kids n'abantu ng'adde banyiivu mbu ate simanya ebintu bye bazinye ono omuze yabadde waya zaagasi bamukanze naye bazinye bulungi lwakuba ebizina byabwe tebirina gye bigenda batwala wala yogedde kyaki wakira wagira Uganda ate tetugiwagira tutya tuli ku buy Uganda build Uganda tetunya fresh diary si wawano tetumuwagidde ati kyekyo ayi nawali tobawagire tetubawagidde nalabye omuntu yakoze statement egamba mbwa kintu kye bakoze waliwo abaana ababasinze nga naye muna Uganda akyokola statement abantu bwe batyo aba analyzing nsonga nga tadipendinze nti ndi wa Uganda nga ali objective exactly togenda gamba kye muna Uganda tiwandiyogedde but which means oboni meetings nti ndi wa Uganda nina basaidi ya Uganda era nga amazina gawe tegalina wala gye gagenda batwala bapostinze kati mbapostinze mwe mulina abalogo be Kampala aye n'abamu bagamba abaana bagenze n'eddogo mbu batuuse jjaji n'awunga abannayuganda balooga birinze babyasamudde obudagala Vanessa bwe yakuba Bruno n'awunga njagala kugulawo keesi ya Bruno ke tumulwanirire baani ngani ngaffe abalwanyizi olaba bino bye tugamba tumala tumotivatinga bakazi baana basajja tubalekeredde omusajja bamutuusizaako injustice etya kirabika kyamurepinga n'omurepinga musungu nga bongi avaayo nonyumya bintu bye mwali mukola mu buliri banange yabinyumya mbunaamunuuna ennyo ennyo antu naye bwagamba nti simanya yawadda kika bbiri ffe Bruno ke tukyamwagala tukyamwepikira period
bapika obunyama waka wambwa waka wali addeyo eddakiika ebbiri linako ogambye mbu yakola atya singa kyabeerawo ne kimulinda namala okunaaba n'akola atya yanditegedde omusajja omuganda kyeki omusajja awo yantegedde emmoto lwaki bagamba obuganda buladde bulala maze okunaaba manager olabye bye